Kale omwaka 2025 gutegeeza ki gye tuli naddala ffe eri ekisaawe kya Kadongo Kamu. Tugenda kubeera mu mwaka ogw'okubeera nga tusuusuuta abantu, gwa kusuusuuta bantu, mwaka gwa kusibwa, mwaka gwa ntalo, mwaka gwa bukyayi, kubanga tugenda kuyingira ebyobufuzi era abayimbi bangi kati kyemanyi batandise okwekwata, nze agenda okuyimbira oyo, nze agenda okuyimbira oli, tegugenda kubeeramu nnyo kyamaanyi mu music. Kale abayimbi muteekemu obwongo bungi, muyimbe ebintu ebigasa ensi, ng'oba oli awo luyinza okubeera nga lusigala nga lukola ki, nga lukubwa 25 gyegye emyaka 68 bukyanga Kadongo Kamu atandikawo emyaka 68, kubanga Kadongo Kamu yatandika 1957 nga jjajja w'abayimbi Christopher Ntegesi Badduka amaze okufulumya oluyimba lwe olwasooka Namwama Nkunku ne omukazi Malaaya talina mukwano 1957. Naye nga mwateri Shama Wamala kyenategeerako nti lwaki tebamutwala nga nsonga oba okubeera jjajja w'abayimbi nti ye bw'amala okufulumya Nabutono ng'aze ne sitayiro ye, ba Christopher Ntegesi Badduka bajja mu 57 wajja mu 57 eri Wamala yavaawo n'agenda e Kenya awo we yava nga atandise ebbandi ayize ebivuga ebirala, n'agenda e Cardiff School of Journalism gye yabangukira journalism oba ebyamawulire, olwo n'agattako n'okubeera nga ne music ate yayongerako. Kati agenda okudda wano nga sitayiro y'okuyimba yakola ki, yakyuka ng'ayimba kikula kya mwaka gwa 1972 wafunira ekitiibwa ekyo ekya jjajja w'abayimbi. Wadde yafa 1997 Desemba nga 15, ate mutabanyi we Fred Seremba Kasolo yamusikira, era kati gwe tulina nga jjajja w'abayimbi. Emyaka 68 Kadongo Kamu ng'atandikibwawo, yatandikibwa 1957 ne jjajja w'abayimbi Christopher Ntegesi Badduka. Myaka 56 emabega egiyise leero omwaka 2025 ekibiina ekyasookera ddala e Uganda nga kigatta aba Kadongo Kamu kyabagibwawo ekya Uganda Picking Guitarist. Vision Bearer yali omugenzi Paulo Damulira yafa 1980, yafiirawo e Nabbingo, yakubwa bomo ey'omu ngalo oba giyite gulunet we yali agoba ababbi. Mu 1969 nga bavudde e Makerere Main Hall okubeera nga bayimba, we yaleetera ekirowoozo n'akiguzaako banne okwali omugenzi Bernard Nsubuga Ssemmango, yafa 2022, twamuziika wano e Busukuma. Era omwami oyo ndowooza be basookera ddala okubeera nga bateeka mu bayimbi ba Kadongo Kamu ssente, kubanga ye obudde obwo yali lawyer ate nga akola ne mu Uganda Police. Bernard Nsubuga n'aba nga akwatagana ne munne Paulo Damulira, olwo ne muzeeyi Matya Kakumirizi ne bakola Uganda Picking Guitarist. Olwo ne bagenda nga bagattamu nga basomeramu bannaabwe ensonga lwaki bandyegasse ne bakola ekibiina ekisookera ddala ekibagatta. Eri emabega Bernard Nsubuga kubanga yatandika okuyimba mu mwaka gwa 1964 n'oluyimba Mutabanyi Nkulamira, naye we twayingira mu myaka gy'ensanvu yava mu music n'atandika okuba nga akolera omuzungu Netherlands Paul Kasmaker eyali nanyini African Queen, era yali nanyini jjinja erimanyiddwa nga Serenade. 25 leero kituzaayo emyaka 54 emabega ekibiina kya Kadongo Kamu ekyasookera ddala okuba nga kikolebwa ekya Kadongo Kamu and Cultural Company okubeera nga kitondebwawo, era kino kye kibiina mu byafaayo bya Uganda ekikyasinze okubeeramu abayimbi nga basita obudde bwe bumu. Kyatondebwawo oluvannyuma lwa gavumenti ya Idi Amin Dada okujja mu buyinza nga emaze okujjako Apollo Milton Obote. Kati gwa 1970 bakolera Nakawuka, kati mu 71 ne baddayo era bayimbeko eyo gye babagirya nti abasajja ba Kadongo Kamu baabalibaze akadongo akamu, kubanga by then baali bayimbira ku dry guitar, kati nga boolaba eno guitar yaffe baali bayimbira ku dry guitar, so ne kabeera akadongo akamu.
bagenda nga bamodifyinga kakumirize ye muyimbi yasooka okukola microphone nga n'agiteekako ne bafuna cellphone receiver ne bagiteeka muno kati ne bafuna omuzindaalo gwa radio gwo nga gwe gubeeranga microphone kati omuntu omulala najja nga yabeeranga microphone stand okukwatira munne abeere nga performinga kati we baali nti abasajja ba Kadongo Kamu baabali bazze bakomyewo eyo enakawuka erinnya lya Kadongo. Kati abayimbi ba Kadongo Kamu abaali mu Uganda Picking Guitarist mu 1969 bonna bakyusa bukyusa ne badda mu Kadongo Kamu and Culture Company nga gavumenti ya Idi Amin Dada Ministry ya Culture emaze okukola omukago n'abayimbi bano aba Kadongo Kamu kwe kukola Kadongo Kamu and Culture Company nga bakolera mu kigondi kyekimu we batyo nga Ministry of Culture evujjirira Kadongo Kamu and Culture Company. Abayimbi nga Christopher Ntegesa Badduka, Paulo Damulira, Bernardine Suuga, Matia Kakumirizi, Dani Mugula, Dominico Sentamu, Stanley Echeranyi, Stanley Kampalo, bonna ne bajja ne babeera omu ba Sulaiman Mayanja ne babeera mu kibiina ekyo nga bagenda ba recruiting. Okay, kale abayimbi nga ba Deogratias Sebuguzi ne babeera recruited mu kibiina ekyo ekya Kadongo Kamu and Culture Company. Waliwo n'omusajja omulala Fred Kabuye eyakuyimbira Nambwere. So nga nno yalina ekibiina ekyayitibwa nga Nabingo Golden Singers. Yava Vincent Muwonge yayita mu kibiina ekyo ekya Nabingo Golden Singers okwegatta ku Kadongo Kamu and Culture Company. Nzijukira Kiryango Kibi Hadija Namale yakuyimbira mu kuliko omwaka naye yaliyoko kubanga kyenzijukira ate oyo Kiryango Kibi Jenny Francis Kiryango Kibi oba gwe mumanyinga Hadija Namale ye yatwalayo David Kizito Koloneri ono gwe tumanyi David Kizito Koloneri oyo omutamiivu owa Matia Luyima. Oluvannyuma ekibiina ekyo kyamala ne kisaanawo mu 1980 owa Apollo Milton Obote ng'akomyewo mu buyinza. Apollo Milton Obote we yakomawo mu buyinza yajja n'ekiyigganya bayimbi jjuki lwasinga okunyiza Obote lwali Serukuma Mayute we lwasinga okunyiza Obote. Ekyo gyaleetera gy'abayimbi Christopher Sebadduka okudduka ewaabwe e Nakaseke n'akola nti buddukiro n'addukira e Butenga okwekweka kubanga yaliyo abantu be era Obote kino kyamuleetera okubeera ng'abuzaabuzibwa kubanga ye mu kumuyiga ng'akola ki bamuyiga bamanyi ali Nakaseke kumbe yadda ludda lwe Masaka. Sulaiman Mayanja mwebiri kwe kugenda ku Radio Uganda naayise ekirango nti jjajja w'abayimbi Christopher Sebadduka yafudde era n'ekiruubirirwa mu kino kyali nga baagala Obote akole ki amuveeko nti jjajja w'abayimbi yafudde wakuziikibwa Masaka. Tebaayogera kyalo nti agenda kuziikibwa ku kyalo Jindi naye nga bo bennyini baali bakimanyi wa gyali nakigendererwa ki kyali baagala Obote akole ki amuveeko era yamala n'amuvaako. Bw'atyo jjajja w'abayimbi Christopher Ntegesa Badduka n'akomawo mu kibuga n'aba Entebbe Guitar Singers era kyamutwalira ebbanga okutuuka mu 1987 we yafulumiza oluyimba lwa Federo lwe lwamukomyawo mu ndongo ng'emyaka giri asirise olw'embeera eyaliwo wakati we ne Kawenkene Apollo Milton Obote.